Amangu ddala ng'okulonda kwakaggwa, Minisita wa Kampala Hajati Mesa Kabanda era nga yembaka wa Kampala Central Mulonde afulumizza ebiragiro ebijja okulaba ng'ekibuga kitereezebwa, ng'era agamba nti ekiseera ekiyise Kampala abadde mu mbeera mbi olw'akavuyo akabaddemu. Tubadde mu biseera bya bululu, tubadde mu biseera bya Christmas, tubadde mu biseera tetulaba nti tebibadde birungi nnyo kubanga buli muntu yenna abadde ayagala akola kyakola. Naye kaakati tubagamba nti ekyo kiweddewo era Kampala buli omu amulaba kyabadde ajjudde emigotteko, Kampala abadde ajjudde buli kimu kyonna obumenyi bw'amateeka bwonna. Abantu batundira mu maduuka g'abantu, ebintu mwabijja mu maduuka ne biteeka mu luggya, enguudo zonna zitwakulieti nga tezikyaliwo, emyala mugikolerako, bwe mukolera bye mukoze muyiwa myala, ne muddako ne mbeera nga abaava mu katale kati bali ku nguudo, abaava mu maduuka bali ku nguudo. Obukubo bwalibadde buyitibwamu abantu bwe twabadde nga tuga nti buno obukubo bwa bigere bwonna kati tubutundira mu butundizi. Tusaba kyekyo kiweddewo era tusaba abadde bakikola bejjewo bokka nga situnaba kujja kubajjawo. Minisita Kabanda ategeezezza nga byonna ebireeteddwa bwe bitazze kubaako gwe binyigiriza wabula okutereeza ekibuga Kampala, ng'era muno mulimu okugaana abatembeeyi ku nguudo. Tetwagala kusindiikiriza, twagala tukikole mu mukwano era nga tusaba buli muntu yenna akkirize kye tumugambye mu buntu basobole okuba nga abantu abavaawo mu mpolampola. Era nga mbategeeza ekiwandiiko kino nkisoma nga mbagamba nti okutembeeya, okutundira ku mbalaza, okutundira ku nguudo, okutundira ku myala, okutundira mu bukwekisese bwonna obuli mu Kampala tekimenya mateeka era nga tubasaba tekijja kuddamu kukkirizibwa. Ebiragiro era bitunuulidde n'abatakisi saako abagoba ba boodabooda so nga n'abavugira ebidduka mu bifo ewayita ab'ebigere nabo balabuddwa. Boodabooda abagenda nga babayita balubyanzi, abagenda nga basimba buli wamu nga banoonya ba customers, tujja kusaba KCC eddemu ebalage stages ezakkirizibwa okuba nga zeziriko boodabooda ezo era nga bakikola nga bakolagana ne bakulembeze ba boodabooda. Era ekyo tutwaliramu n'abatakisi, tusaba abakulembeze ba takisi nabo basobole okulaba nga takisi zonna eziri wabweru wa taxi parks ziyingira mu taxi park. Era ekyo twakisabye dda, twatudde nabo ne tubagamba bakikole. Buli muntu yenna avugira ku luguudo wa bbali ababigere bwe baali butambulidde ajja kukwatibwa. Buli muntu yenna agezaako okuba nga aziyiza takisi okuyitawo oba nga abantu basobola kukolerawo kye babadde bakola, bajja kubanga motoka bagikwata era ajja kugenda mu kkomera asasule engassi. Ku nsonga y'abatembeeyi, Minisita Kabanda ategeezezza nti bategeka kuzzaawo akatale ak'olunaku olwa Sande saako n'okubakubiriza okukola akawungeezi. Bwe twawulira ekyo ne tusaawo ne tugamba tugenda kuzza Sunday market. Sunday market ejja kukolebwako abantu basobole okuba nga batunda ebintu. Abatembeeyi abo bonna badde batambula bajja kuba nga bakolera mu Sunday market. Tukyalowooza n'ekyokukola akatale k'olweggulo naye tukyagala kukwatagana ne security tulane engeri tugenda okukikolamu oba kinaaba kisoboka oba tekisoboke. Naye njagala bakakasa nti yo Sunday market nga director wagenda otuyitiramu already yo tumaze okufuna ekifo tugenda okukolera era ejja kuba nga esobola okukola abantu basobole okuba nga bafunira okukolera. Okukwasisa ebiragiro bino, KCCA yakukolagana ne poliisi saako abakulembeze abalala ng'era banaasangibwa nga bali enguzi mu nteekateeka eno Minisita abalabudde. Tubadde tubawa ebiwandiiko okuva ku streets okutakolera mu nguudo na buli kimu, so kino si kipya, tukitaddewo olwaleero olw'okuba akalulu kaawedde. Era tugenda kukolera wamu kutandika n'olwaleero, tutegeeza buli muntu yenna bagenda okuza omwezi 5 mwezi ogusooka 2026 tugenda kukolagana ne poliisi, tugenda kukolagana ne KCCA, tugenda kukolagana n'abantu bonna be tukola nabo mu Kampala basobole okutuyambako okulaba nga etteeka liteekebwa mu nkola, abantu basobole okuba nga bavaako mu mpolampola bavamu. Ti buli muntu yenna anadda ku luguudo nga takkirizibwa kubeerawo tujja mutwala
mu mateeka agende mu kkooti asobole okuba nga atanzibwa. Bwe tunaasanga ebintu byonna ku kkubo nga biriwo mu butali mateeka tujja kuba tubikwata era abeere nga n'oyo alitaddewo naye asobola okuba nga avunaanibwa. Bwe tunaasanga bano abantu baffe aba KCC be tuyita aba enforcement nga bagezaako okulaba nga balya enguzi nga babagamba nti gwe situndira wano nja kubikkirira oli yennyini akutaddewo gwe tujja okutwala. Amyuka Ssenkulu wa KCCA Benon Kigenyi ategeezezza nti abakolera mu kibuga Kampala balina kuba abo abateekateekeddwa. Akaseera akagere kaggwako era kano ke kaseera okuva ku kubo, okuva mu nkuubo n'okuva mu bimuli byaffe mwe tubadde tutundira n'okukola bizinesi zaffe. Kye tukola tetukikola kubonyereza oyo mufunampola, wabula tukikola kulungamya nkola ya bizinesi mu kibuga n'okuba nti buli omu ajja okukola mu kibuga, atambula mu kibuga, akyeyagaliramu bulungi nnyo. Kabagahe Mary Rose ne Mwesigwa Simon be bakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindilire.